abakyala abasinga tugamba nti emirimu gyabula era ffe tetulina kyakukola, abasajja abaana baba tulekera n'ebiringa ebyo. Omwana omukyala omutono nga bw'omulaba ali mu kukanika piki. Nze kankuyita okukanika yadde ye yagambye nti bakuyita kola service, naye ffe era mu ntegeera yaffe entonotono kubeera kukanika. Abamu balowooza mbu bamakanika alina kumala bwa P7 bwegaana ng'agenda akanika. Ono nno ssebo wa senior 6 n'okusobawo. Mariam Jebale, amanya amatuufu gwani Nanjeru, otuuka mu senior 6 n'osalawo ogende ku bino oba taata bwate bwe yagamba? Gwali gwaki gwa kutunda mafuta? Nange nensalawo mamange nafuna wano yakolawo kwekumpita nangamba munaye gira okolera wano nanyongeramu nanjigiriza okusiriza bye nanyingizeeko natwala nembiyiga ntandika okukola. Omulimu gumazeemu emyaka 5. Yesebo giwerako ng'oli mugumiikiriza bulala. Nange olina okuguma ng'olina kyoyagala. Kakati experience gy'owa abakulaba? Abandalo babeerenga bagumiikiriza, babeere bakozi, tebanyooma. Olina obuzadde si bw'osomye oba olina okukola. Bwole ababoda batera okuzaalawa bwe bazireeta wano ne balabawo gwe tebatera kugaana abamu? Abamu batera okugaana naye obanyenyera. Nkolaganayo nabo n'enjogera yaabwe nabo yekukkiriza n'obeera ng'osobola okubakolako obulungi. Yesebo wange. Okusomoozebwa kikwosanga? Ebyo ebyokusomoozebwa byo bingi. Mu mulimu guno gwennyini? Guno gwennyini bingi. Kati nga? Kugezanga abamu. Mulimu abamu abanyiiga nga basangawo omukyala tebakikkiriza bamanyi biyinza obutakola. N'ayomba nnyo naye muneyo omukwata obulungi. Atuuka n'amanyira n'akumanyira. Ate olwayomba kingamba ki ekimuyombya? Yalabanga gwe atagenda bisobola. Ndi sente ze zigenda gendera bwereere ng'alabira ddala. Ulaika tolinaamu maanyi. Ng'alaba mu mikono gyeko oba tojja binyweza. Ng'alaba osibye akaviiri ate ogamba ogenda kanika, genda kukola saavisi. Kubanga abamakanika abasinga balowooza bateekwa kuba bakyafu nnyo 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 okumatiza kasitoma. Yesebo. Kati awo gwe ate ndaba si bw'oli. Ngati obanga okola omulimu inasooka kukola buyonjo n'olyoka omanya nti kasitoma gojja okwogera naye ajja sooka atunuulira bw'otunula alyoka alaba ebiddako amanye nti obwongo nabwo bulabika bunyirira. Ekyo kyennyini kale. Kakati olinayo okuba ku baana? Kati abaana singa oba bafunye wandyagadde nabo bakole omulimu ogwefaananyirizaako bwe guti? Nandyagadde ddala bagukolere ddala kubanga munayo nga bawala omulimu gw'omutwe mulungi. Balina okulaga abalala nti naffe tusobola. Balina kwenyooma ate munaye banaatuula banaakolawo. Naye kaakati lumu tofunangako okusomoozebwa piki n'enva gye yeewanise eyo n'ekkirira? Esobola taata tuteekawo kaloko kano koolengera wano. Kagiyambako kwata. Kagimala embiibya. Tutuukira gisa. Nga mumaze kye mwetaaga. Yesebo. Kati eyo gye wasomera waliyo bawala be baali bayigirayo oba wasomera mu basajja? Baali basajja. Era mikwano gyange baali basajja kwe nalabira. Toginsuulako kati awo oba okola ki? Ndi mukwambusa nsobola okugyayo kali kaloko kano. Magaanidde wali ekkemu nsobola ottonyeza enkoko. Tuba tukajjayo. Kati awo neereeta emisinde? Neryoka ejja nkola. Olabye? Tutonyezeeko wano. Kaakati nze ekirala kye ndowooza bamakanika abamu bagamba sebaba bangu ebintu bw'obibawadde si bwe bagira. Bw'omuwa obukebe bwa gundi 2 ate kamu kitundu bulala n'ayongeramu ebikadde awo.
kati gwe experience ogisanga otya? Sijja kulimba naye abo babalaba abamu batuwaayiriza naye ng'abamu era bakikolera naye kye nasooka omanya bwe bwesiko bakasitoma baffe kubanga omukolako obuti kitegeeza obuddako tadda esebo kati sira lwaki obatumuteeramu akatono nga teyesi kyasasudde kati gwe ogimanyi ogivuga? Taata ngimanyi. Leka naawe togenze nno kunvugiramu. Kati by'omaze okanika olina okucekingamu awo ovugamu n'oligira? Yesebo tukeberamu ne tulaba oba ddala ddala bye tukoze omubatuufu. Bannange ndowooza mukirabye bannange n'amannya gange nadde sigabagambye nsajja okyo William Tamale naye omukyalo ono asangibwa Bulenga ku Shell wakolera service ze bamuyita mukyala Mariam. So naawe bw'oba oyiseewo ndowooza emmotoka zo tonnaziyingira? Emmotoka nazo nzisobola lwakuba obuzibu zirimu ku maanyi. Kusitula yingini? Firiteeyo yekka gisumulula ebisigadde ndisobola. Eki ekikulema okusumula? Firiteeyo. Kafirita nga ndabanga akatono. Alimu ku maanyi. Toyita bakyalibo ne bakuyambako. Simbayita okugeza ono gw'olaba wano. Yatera okunnyambako. Okay. Waliwo nno n'okukka wansi erimu wansi mu byenda byayo. Byonna tukayesebwa. Eyo nga watiisa. Watiisa. Obeerayo n'essuubi nti watyanga ekiridde. Kozi wansi basaayo emipiira n'egwa kuli. Bulungi nnyo sana. Kati akoosumulula ke bayitaani? Gye bayita yakiriina. Tuba tugijjayo kuko ne tufuuwamu oba ne tugyozaamu. Oba ne tussaamu empya. Bulungi nnyo. Nga tooli wa bulijjo aba. Waliwo abakyala be nalabye bavuga lukululana naawe omukisa bw'oba ogufunye oyinza ogivuga? Nawe mba ngufunye taata siguleka. Yo pamiti ogirina nkutwale? Pamiti yo njirina naye tennakula. Kyabulamu emyaka ng'emeka? Kyabulira ddamu ddala. Myaka ng'esatu kirabika. Okay. So Mumbejja Nassi Watina mukyala omulabye tukumanyi nti nno kabaka w'okuwulumula lukululana mukyala Mariam naye asaba akwegatteko. Kale kasita ogambye pamiti ogirina ekyo kukola ki kuzannya n'akwagala. So bannange abadde batulaba mbadde mbagamba nti tulina mukyala Mariam ono makanika kale akola service naye nze muyise makanika kuba buli abeera mu ovulo wane Kampala abafuuse makanika naye nga yakugambye akola service za piki emmotoka tannazigenda wala naye ng'ate nayo byonna bwe biba biremye nga tolina wakutaasa naye agezaako. So kansubire nti tulina ekyokuyiga ekyamaanyi kye tuyizeemu naddala mmwe bannyinaffe ababeera awo ng'olina akasente k'olina naye ng'olowooza oba oli awo emirimu egikulinaanye gy'abasajja bokka tegirina kapande obanga baagala kukola jjo oba baagala gyakukuba mataayi. Ndowooza mulabye bannange kisoboka omwana wo otagamba nti nze bw'aba tafunye mulimu mu URA n'abeeraawo ku street ng'atambula mutwala ayiga ebintu ebyefaananyirizaako bwe biti enjawulo ejja kubeera nene nnyo ate naye asobola okuyigiriza baganda bwe oba bagenze ku ssomero oba tebagenze bajja kuba n'okukkiriza kungi nti oba Mariam yasobola okukikola nange kirabika nkisobola. Olabye awo Mariam aba amaze service era nga kasitoma agenda kusasula ndowooza bamusasudde dda ali mu kuzza balance ali mu kumuddiza balance yeeyongereyo ogwo agumaze naye omulala gumulinze.